Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero kyenjigadde okubeera nga njogerako. Waliwo munnaffe yambuuzizza bw'osanga ebimuli ku malaalo osobola okubiggyayo n'obitwala n'obisimba ewaka. Kintu ekyo waliwo munnaffe yakimbuuzizzaako. Bw'osanga ebimuli ku malaalo n'olaba ng'olinako ky'oyagadde okyegombye oyagala okukitwala ewaka okisimbe, oba amalaalo gammwe waka oba ogenze kuziika buziisi wa mukwano gwo n'oyagala oggyeko ebimuli ogenda obitwala obisimba ewaka, ekyo nno kyetaaga okwegendereza. Tobiggyawo bujja nti ono g'otwale, nedda. Ekisooka kikulu nnyo okubeera ng'obisaba. Bannannyini malaalo ago beera ng'obisaba. Gwe kennyini gwe tekiba kirungi kuunyuula bimuli ebyo ebiri mu malaalo n'otwala butwazi. Amalaalo nga si gammwe ogenzeyo bugenzi kuziika, tekiba kirungi, kyetaaga obisabe. Bw'omala obisaba ab'ewaka era ddamu oyogere. Bw'oba ogenda okubiggya ku malaalo ng'ogatuuseeko, yogera. Osobola okugamba mbadde nsaba ku bimuli bino bindabikidde bulungi, mbadde nsabako ngende nsimbeko ewaka, kimala. Mbadde nsaba ku bimuli bino bindabikidde bulungi, mbadde nsaba ngende nsimbeko ewaka, kiba kimala. Abantu abo amalaalo ago g'olaba bantu baziika mibiri naye emyoyo gibeerawo. N'olwekyo tomala gatwala kintu ekyo ekiri ku malaalo, oteekeddwa okukisaba. Okisaba bo bennyini we kiri ate n'okisaba n'ab'ewaka. Okitegedde? Naawe kennyini bw'obanga oli wa waka osobola okwogera n'ogamba kantwale ku bimuli bino bindabikidde bulungi ngende nsimbeko ewaka, oba mbadde nsaba ku bimuli bino ngende nsimbeko ewaka, kimala. Beera ng'oggyawo ebimuli twala osimbe. Bw'otyo bw'olina okukola, tomala gajja bimuli ku malaalo nti otwala waka kusimba. Kyabulabe osobola okufuna akisidenti ng'okomawo ng'ova gy'obadde ogenza okuziika okomawo mu kibuga. Osobola okufuna akisidenti olw'ebimuli by'otutte nga tobisabye, tofunye lukusa, obibbye bubbi. N'olwekyo mubeere beegendereza olw'ensonga nti bannannyini bimuli ebyo basobola okubeera abanyiivu. Njagadde nakyo mbeere nga nkibabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.